jako akawuwo. Ensimbi zemuwaayo wakati mu kweraga muziwe bano abantu abali mu bwetaavu abagenda okubasabira. Abaana abalina akawuka akaleeta ekirwadde kya mukenenya mu disitulikiti y'e Mukono balaze okutya olw'abantu abeegumbulidde omuze gw'okubasosola nga bangi ku bo tebaagala na kubeerinaanya. Galabuzi Crispazi omu ku baana abawangaala n'akawuka kano agamba nti bafuna okukaluubirizibwa mu kumira eddagala oluvannyuma lw'okubulya ekyokulya anti eddagala lyabwe lyetaagisa okulimira ng'omaze okulya wabula nga mu kaseera kano ak'omuggalo okufuna ekyokulya kyafuuse kya bulumi. Newaka abaana bansomoza sirina magezi nze musiru kubanga nesente Jesus ajja bizina twetera kamere ate tumenya n'amakerenda nate tewali mmere yakunoonya na bunoonya. Babalabirira abaana bano betwogeddeko nabo bategeeza nti embeera y'omuggalo ene bakaluubiridde nnyo nga tebasobola na kutambuza abaana bano wabula ne beebaza nnyo abo abasobodde okubalowoozaako nga babawa ekyokulya mu kiseera kino ekizibu eky'omuggalo bwe batyo ne basaba n'abalala abasobola okubakwasizaako. Nina omwana omwe omulwadde awaka naye nina famire eweramu abaana 8. Chamazima nokera ku machanga nekyogendo bba watokiraba abaana bano betukuuma bamama baabwe baafa batata baabwe baafa tebaliiwo chamazima nobeerawo ng'otobanga ate naawe nyini tokyakola. So nange nyongera okukubira gavumenti omulanga bambi bwe bange erowooza ku bantu n'abalwadde b'HIV ebalowoozeko kubanga bambi ekiseera kye bayitamu si kyangu. Ssentebe w'abantu abalina obulwadde bwa mukenenya mu disitulikiti y'e Mukono Aliwa Richard atunnyonnyodde kusoomoozebwa kw'abantu be bakulembera kwe balimu mu kiseera kino era n'awanjagira abazira kisa okubadduukirira n'ebyokulya. Kati obuzibu tulina okusiŋŋaana mpozi bakubajjanjaba nga balwadde okubafuna ebyokulya ebya buli kiseera kuba nti buli kiseera asigala alya. Nekyo twebaza Mukama tukifubako. Kati saawa ono mama nabbanja oli mukugaba ssente kugabira ba boda boda ogabira aba taxi naye bano mubeerabidde ng'ate bo tebeesobola bagonvu oba boda boda saawa ono ye bamuwa omukisa avuga. Omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono Muwummuza Asumani asabye abalabirira abaana abalina akawuka akaleeta mukenenya okwata abaana bano obulungi obutabatuntuza era ne yeeyama okubakwasizaako nga disitulikiti. Bwe bamira eddagala nga tebalina kyakulya embuto zibanyoola olubuto ne lumunyoola naye nga kiva kulya kuba talina kyakulya ate ameze eddagala. So kyobola navuddeyo ne ŋŋamba akankwate ku katono ke nnina ku kasaala kange ngabirire ku baana bano abalina akawuka ka mukenenya. Aba tebasobola kumira ddagala lyabwe ate ng'eddagala eryo libayambako okuwangaala. Abantu abababeeramu tusaba bakendeeza obbasosola olw'ensonga nti okusosolebwa kwabwe tomanyi nti omusosola ayinza okubeera ow'omugaso gye bujja. Mu ngeri y'emu mu mbeera ey'okudduukirira abantu n'abakadde abawangaalira mu byalo eby'enjawulo okuli Katuumu, Ndeeba, Bamugolodde, Kakuuto, Mugombola y'e Butuntumula mu disitulikiti y'e Luweero enkyaleero bakedde kufuna kamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lw'ekitongole ekya KADU Kakuuto Development Initiative Uganda okuvaayo ne babagabira ku buyambi okusobola okuyita mu kiseera kino. Essanyu epitirivu ennyo era yeebale nnyo Aji okutuwa ku bintu kubanga akaseera kano kabi nnyo tubadde tetukyafuna na ssente zigula bintu bino. Abamu ku bakadde balabiddwako nga bakoola ennyimba wamu n'okunyenya gali b'enjole oluvannyuma lw'okulowoozebwako mu muggalo guno era banessanyu nga lijjula okubatta baweereddwa ebintu basiimye nnyo ekitongole kino olw'okubalowoozaako mu mbeera eno. Nsanyukidde ddala era mwebale nnyo mwebalire ddala bwe mujje Mukama abaddizeewo 10 ku 10 neyanzeege bannange mumpadde ebirungi. Ye akulira abakadde bano mu kitundu kino ategeeza nti omuggalo gubakosezza nnyo wabula bafubye okubudaabuda bakadde bannaabwe ne beekuuma wakati mu kirwadde ekikambwe. Bubi nnyo gutuyisizza bubi naye ate kyamukisa mulungi engeri gye mbakulembera n'okubalabirira okubalambula kale buli mukadde nga yeekuumira wakaawe twabadde tewannabaawo mukadde alwala. Ssenkulu w'ekitongole ekya KADU Basiika Musa Ssemakula atunnyonnyodde lwaki bavuddeyo n'enteekateeka ey'okuyamba ku bantu bano. Enteekateeka yonna yaliyo ya gavumenti yali ekwatagana ku bantu abakola empatafaayo nnyo ku bakadde be tulina mu ggwanga. Kati naffe akatundu
omukono gwe twakwatakwata ne bannange benkola nabo board member netugamba tugende tuwe abakadde. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Kati tubakubira omulanga ng'abamu be bavuddeyo ne batuyamba ebikozesebwa tebimala.